Ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Adam Kunguganga ulide nine Honorable Mbarak Munyagwa njagade tandike ne dobozi lino. Haji Latif Sebagala Sengendo Owa Kawempe mpya obe yagwanyiza ekifo kyo wa meya Kawempe mpya division 226 ku tikiti ya NUP. Ndi musajja wa NUP kasangwawo Kayingo. Njala tusokwe mulungunya kwange. Eri abantu abo abefudde nti kakati be basalirawo NUP mu bifo ebyenjawulo. Njala tusokwe mulungunya kwange nga kugenda eri chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi lwaki bagala kuwamba obuyinza obwakakiiko kafa aka Election Management Committee. Ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago. Bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise. Yo obuyinza obwo wabujjawa? Kubanga Chairman Nyanzi oli candidate mu Kawempe South. Ne kati olwaleero weefudde nti gw'oyagala okusalirawo bannakawempe division. Kuba kansala ki balina okulonda. Kuba meya ki balina okulonda. Kuba bakapalamenti ki balina okulonda. Kati wadde already oli candidate. Naawe ogenda mu kakiiko osunsulwe kubanga naawe olina b'ovuganya nabo. Naye lwaki oyagala kuloosa ensi nti kati gw'osalirawo ekibiina? Obuyinza obwo wabujjawo obw'okutula mu makaago n'otandika okugamba nti bano baveemu nga totudde n'abo bennyini abeesimbyewo mu bifo eby'enjawulo. Twagala okulabula Chairman Nyanzi by'okola ne banno omulimu Mukulu Sserunjogi, Mukulu Ssemugomba nga mwenna basatu muli ba candidate. Ogamba nti mugenda kutandika okutiisa bannakawempe, okutiisa abantu abalala bonna abeegwanyisa ebifo. Nga mutandika okugyamu abantu nga temumaze na kukola nteekateeka yaffe emanyiddwa nga mu NUP. Tulungi nnyo nti 40% eva ku kibiina okulaba biki eby'ekibiina eby'enjawulo by'okoze. Mwagyewo obumanyirivu obwo ogamba nti kakati bale bakoledde ekibiina era bano betusunsuddemu. 60% ya ground mwagyewo obuvunaanyizibwa obwo obugamba nti kakati ground eri ku 60% eri ku bana abantu be mwagala okutambula nabo. Lwaki mwagala okuteekawo embeera ey'abaana n'ebyana mu kibiina? Tetugenda kukkiriza nga bannakawempe okugamba nti mu abantu abavuganya abeesimbyewo ate mwe mwagala okusalirawo abalala nga mwagala okutambula n'abo be mwagala. Njagala okutegeeza wana Nyanzi oli candidate nawe olina kusunsula busunsulwa mu mbeera zonna tugenda n'amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu ekawempe kye gaba gagamba kyekibiina kyaffe kikikola kigamba. Tetugenda kukiza n'omulundi n'ogumu bantu bagenda kutula basatu. Kungu bauna lebona tifu bekolako obukuusa. Nabe yagudde mu NUP. Bayingira nupu nga ebizibu ebiriyo babimanyi. Bauna lebona tifu bali manyi weakness za family ya z'abaana abo. Kyogala Latifu yakalaba onda Chairman Nyanzi tamumanyi. Naye ona lebona tifu takimanyi. Chairman Nyanzi yajja kuba kansala nga Agisebagala yesimbyewo. Ne tumulekawo ne twagira omusajja omulala yali omweru bali bamuyitaani. Ona lebo Nyanzi n'atwala abaana ba DP 15 ne yesoga NRM. Ona lebo Latifu takimanyi yakyerabira. Akimanyi. Yayingirayo takimanyi. Abaana abakulu abo bonna kabe nalaba Honorable Ssegonanga naye alamentinga nalabyani bonna bakozesa obukuusa ne bagende wa Kyagulanyi. Ne Kyagulanyi nanga naye mukuusa ye kabaka w'abakuusa. Abakuusa n'abakuusa kati buli mali mukulya munne. Bali mukwerya. Mu bukuusa obwo bamanya nti Kyagulanyi tayagala kumuwa magezi. Tebatwala na budde nga abasajja bakulu nga ebina babitambuza bati. Cause experience yabaina kulungamya. Kataimu etuuse okukusa buli kukola buli mwa abandulu. Oloza abakomye ku Latifu okuba endulu. Endulu zigenda kabo zijja kuvuga jazuulira. Because mukulu kungu ekibiina tekiba kya muntu. Kituufu ebibiina bibane ba promoters. Naye bwe kikasitokkiriza member n'omuwa card. Naye gwe abafunye omugabo. Nti abafunye omugabo ogumu obuyinza okwenyigira mu kusalawo mu decision makings ez'ekibiina kye kyayingidde. Katona Latifu akugamba nti tukiriza maanyi g'abantu.
tetugenda akkiriza abantu basatu kusalawo yakakitegeera ne ruli abantu basatu be basalawo yatwala empapula mu vetting bagita vetting committee Firebase ne salawo kati yakakitegeera nti Firebase yegaba tiketi munno Firebase yegaba tiketi kati Firebase yegaba tiketi egana okuwa omwana musajja yabwa studio yasooka Nyanzi omusajja yabwa studio yasooka Nyanzi ate eyebulewo olinga akuba gudde kibagwani nyo Latifa alajana omulidde oyinza okusigala lumonde n'osuubira okukungula amatooke oyinza okubyala amalagala ga lumonde n'osuubira okukungula amatooke abakulu abo bonna bakola obukuusa nga balowooza Besigye dda ne bagatuleeta omuyimbi ono tumpike nnyo atugirewo Besigye babwanika ababedi bwanika bampuuga baani bonna ekikopo ky'obutwa kye baalunga buli omu kyali mu kuwuuta kati buli omu ali mu kuwuuta ekikopo ky'obutwa nkugambye so kyekiddako erinyanzi ne banne abanyanzi tebagenda kugaana kugaba kaadi zaabwe nti olwobaona lebalatifu bakaaba balanyanzi kaadi bagenda zigaba zonna bazeegabire banamala zeegabira abanagwa bagwa banayitawo bayitawo ebyo bikomaawo so njagala okutegeeza abatulaba toyingiranga ekintu ekitaliimu bwenkanya olw'okuba onoonya kyofunayo ekyo tokikolanga obulamu bwo ebintu ebyo byemulaba ng'ebyangu ebireeta ebyamangu tugenda mpita wali omwana alina gurawundi wemukwata wenemwekwata nange nompitawo bibaako kye tuyita far reaching ramifications njagala okubategeeza mwalimu okuwaho nalebo Kyagulanyi amagezi okumutegeeza nti ekibiina kitambuzibwa bwekiti ebisigadde mubigumire temuddamu kutumalira budde alaba nga tebisoboka vaayo ogende ewalala abasajja mwabayambako ne bakola ekibiina kyabwe bakikola kyaggwa muleke bagabana ebintu byabwe naye omuntu asuubira mbojja genda mu nuupu ofuneyo obwenkanya mu ngaba ya kaadi obonseseza kati odale bulatiifu mumanye ompulira olaba Kyagulanyi okukola obwenkanya nga ayinawo Nyanzi awo obwenkanya bukolebwa butya nga Nyanzi ali awo obwenkanya bukolebwa butya mwenna ekibiina buli wekiba kitunuulira obufo nga kozi enene mwagivaako mba mugenda kulwanagana njagala nkuwa example mugamba nti Moses Ali bakaddiye mu bukadde bwa Moses Ali mu myaka gye 80 ava Ajumani West Nile abandi badde bamuwangula nga muganda wange Nubianiri muganda wange Nyeko muganda wange Nubianiri mufuje mugagende West Nile otukubire Moses Ali Nubianiri mumulese nakawa akube mugambi owa Nupu ate muganda wange Nyeko mufuje mugagende Arua nawo otandikeeyo ali Makindi muganda wange Rubongo mufuje mugagende Kashari otandike Western Axis ali mu Kampala Central kati nsino tunuli abatuuliriza omusanga olinga akugamba nti bano bali struggle bagala kununula gwanga eggwanga bagenda linunulira Kampala mwemunalwanira ebifo mu Kampala kale kadi muzeegabidde mu Kampala efo mubifunye funyeyo obufa 2 oba 3 gavumenti egudde so njagala okutegeeza abatuuliriza nti ebibiina by'obufuzi bino tubiyingire ng'omaze kulaba bulambulukufu bwakyo ne bw'ona okiyingira olw'enduulu ojja kumaliza wejjusa abakulu bonna kati obalaba mu Kampala ne Wakiso balowooza nti struggle weeri ogambye Moses Ali mukadde yes mukadde ne ava West Nile lwaki tosindika Nyeko ne Nubianiri ne badde ewaabwe mu West Nile ne batukubira Moses Ali bamusaanyaawo nenale mu ne mugikubira eyo Nyeko atomulese nakawa ku mugambo wa Nupu Lubongo yandigenze Kashari nagula Western Axis ali Kampala Central nete wabaddewo nkola ya munda gy'osobola kuteekayo nsonga zo okujjako okujja mu mawulire because
ya leader agenda ku TikTok ne ku Facebook ne ku WhatsApp ne walala bola bange messe ngeduse musiko fuka niva musiko ne jesale kuba motoka weita ne ereita mipira je motoka omanye kijugobe oba ne duka wali labeke messe esoro nge izo futuka musiko atene ingire nyumba ekwata omuliro manye kijugobe musiko chocho okusinga omuliro kadati ona leberative okuva yogeze toni eyo chikulaga ndi munda chade kitokota sikisanikire kikambwe nabagamba mwagula amayembe gabawo obugagga abasinga obugagga mwabufuna mukiriza amayembe mugawesa ddaka zaago ze gaagala zonna. Okay, honorable president huyu anyonyola lwaki yasizo okudda abantu babadde bamusaba yonna gyatambulidde nenge ekimu ku byayogedde nti Uganda etambula genda mu maaso nekyo nti ayagala kulwanyisa bulyake this time round. You see, President Museveni buli lwaze yesimba ebigambo byennyini byayogera tawali kipya baba musabye naye President Museveni kyasinza okukola ekibi sinaka President Museveni ekintu yakitamu 96 mukalulu akasooka yali akoma kalulu ako tyandizena kwesimbawo nkulayirira singa ne waayita twera n'amakubo yali badde muzira wa gwanga nkubuli kituufu President Museveni gwanga liyo kituufu balina kye baakola bali nunula goge kali amazima abasajja bali omukinana wano tebaali bangu nkubulira naye ekintu yakittira wano bwe yayagala oyafuna omululu gw'okusigala ku ntebe gw'entebe weyakittira ate najja nga ayogera bigambo bye bimu ebyo ate ng'omusajja omukulu najja ate ng'ava ku bigambo bye mu 2021 yagamba nga Besigye nti mumpe my second last term bakulu bane babidandisali bandi Besigye nga kyokesima mu 2021 olukiiko lwa Ministry of Public Service amanya Mushega honorable yali Minister of Public Service ewandegeya lwali mba historicals kinana babidandisali bandi bonna nga bali omu mama babazalo kagaye Besigye nti obuse mu queue. Yes, but nana nga President Museveni abagaba ne Besigye mugambe anesonywe male ekisanja kyange ekikola ki ekisemba yo Besigye n'abagamba President abalimba is here for life biri gumu President Museveni nawangula n'agenda n'alayira bwe yalayira yali akafuga k'emyaka 2 nibalako kwambala ebisanja abantu nga bamusaba ne basetting abantu nti bamusabe nti beyongere ekisanja ne bagenda mu parliament ne bakyusa semateeka ne bawa abaka milioni 5 ziwulirako abaka benarem ne bajjako olwo President Museveni gwanga we yalitira mu America Obama gwandikomyewo ekisanja ekyokusatu yandikiwangudde nkuli Obama ne bwakomawo kati awangula akalulu teba you see term limits essence the rationale yali emabega wa term limits sidwa kuba nti abantu baba ku kyayi no abantu bafuneko ku test y'obukulembeze obulala babugezeseeko nga gwe nawe bwajja omulundi ogusooka wabeewo omulala ajja naye balabe ku nfuga ye naye kyobunaku nti president atumye peaceful transition mu ggwanga lino ate ekisinza okunyiiza singa kale asigaddewo naye n'atukolera structures ennungi ez'ebyokulonda nga kalu tekagenda kuba mufujjo tewabeewo violence naye katuwalabye ekyabadde mu bavubuka ababadde ku mukolo ogwo bano abadde bamuwerekera nga badde mu t-shirt za yero abakoze fujjo wano ku National Theatre abantu ne babba wano ku UBC awansi ku Media Center exactly ebyo Bashiru yabikola nakugambye last night. Bashiru we yalaba agenza anafuwa yatandika ekibiina kye bayitanga Janjaweed kiva mu kigambo bibiri jinni kitegeza Janjaweed amajini agatambulira ku migongo gy'embalasi emisambu egitambulira ku migongo gy'embalasi wabo balumbiranga ku mbalasi the Janjaweed nabeita misambu egitambulira ku migongo gy'embalasi aleko bali bako akuyisaamu ekiso
gaali zalinga gaali nenga zitambulira ku mbalaasi zidduka ennyo nga bayinza okuyita ku kyalo ne baleka nga bassa abantu nga 2 okuteeka entiisa mu bantu neera ono Deno Dagaro akulira kadde rapid RSF Rapid Support Services yali kamanda w'abajanjawidi ne bamala abajanjawidi Bashiru n'abakyusa n'abafuula bakayihura nga international community ekayanye nnyo abakayihura exactly Bashiru n'abafuula nga abakulira yoyo Deno Dagaro tabeera nko musirikale yava mbajanjawidi nga bolaba crime preventer kati leader waabwe namugamba kati ono yabakulira Bashiru bwe yalaba nga betaaga okweyongeramu amaanyi mangi n'abawe mundu nona abakulira kati nako ne bakuba Sudan ne bakole fuja kati na Dagaro nanga ne mukamwange nkoze emirimu nange lwaki tompayo karanka nawe yagala ranka ekai nawe oli Geno mu ngeriyo bwete bwe yafuna bwa Geno kakati ebizu byola be Sudan bivudde ku bajanjawidi twabadde ne mukyala Namyalo Hadija Namyalo last night ye nyini na confessing ambigambye byenga tabirumyemu mbo kitufu groups ezo zategekebwa ba police mu ghettos ezo wala bizikuba abantu so tukatulagawa ngotegeka tugenda mu kalulu ne mutegeka groups zigenda okutaba na Uganda kati o president Museveni gwango boli yambye oba kale kasigalemu niyo leke kabe kamazima na kitaka mukuru yalemeramu nene bana Uganda bamulemezaawo neka tugenda mu kalulu muina groups eziri ready okutta abantu balamu abavuka walabi bakola emisana oba babirabye broad daylight bayine mu uniform nafumita omuntu ekiso nabirabye kati balamu ekiro bagenda kukola kiba na Uganda nolaba Hajati Namyalo nave na kugamba kitufu groups ezo wala abenalemu abazitegeka nenga ba police kakati president Museveni for sure ile gwanga batalisanyizawo nze nandisai president Museveni yaddemu yekube mu mutima bina byokwesimba wabiveeko line gwanga aliwe kibayita peaceful transition nze kungusijja kufaayo president obuyinza ne bwana abuwani ne tutandike wesuuleraga nti waliwo omuntu abeera n'obuyinza nga ayina emmundu z'eggwanga naki n'abuwaayo n'abukwasa omuntu omuki omulala naye where we are heading si walungi eggwanga gye liraga si walungi eyo notion y'abansabye nedda baddezemu ne bansaba bansinkanye ne bansaba wekibwa president ogenda kututwala zikira minister Evelyn Anite omujjukira ng'afukamira ate mbabazi siwe yakutukira ekyankwanzi bali balina ku issue gye bakutuliye ekyankwanzi yina kugwera mu delegation conference ye NRM bwe bagenda ekyankwanzi Anite n'afukamira nagatata tukusaba segalawo naga kale gwe musazeewo munsabye kale musayininge mbabazi teyaddukayo mbabazi n'ennyama gye bayo kyekiro yagirya teyadduka buddusi kyekango kyennyini so ebyo byonna ekyokubiri walabe body language ya Tango Doi Richard Todongo nga balinze candidate bagamba mbagenda kuvuganya kuba chairman babaddawo nga mukama waabwe kubanga bona yabalonda mukama waabwe hakata wani ayinza okuconducting akalulu ne kamufulumi ne kamulemesa wa chairman sebo genda mukama waato omunabire mu maaso babaddawo nga bonna balaba buli omu abunami wabo Todongo yasoza uli omuli Todongo ayogera another term in office. We thank you so much, Mr. President, for accepting the call that was made by the people. Thank you so much for honoring this and for coming physically to present yourself before the NRM Electoral Commission. Mr. President, we thank you for guiding the party and making the party transit from a revolutionary military front to a democratic institution, founded on the pillars of philosophies, ideologies, and the strategies that you keep guiding us on.
These are well-tested revolutionary methods and policies that guide the party. Okay, Richard Odwongo. Secretary General. Bwana bamwebaza kukiriza JSMBO kada walo competition kati bulira tango do. And you know, we swept Kampala very, very much. We also we are now waiting to have elections at national level. The purpose of today, Your Excellency, is expression of interest and picking of nomination forms. I want to report, Your Excellency, that 2,718 members of parliament, aspirants, and LOC5 aspirants who picked forms, 54. And nomination ends on 30th June. What are the other pending activities? Always, I get the prayers, I get the advice. Ladies and gentlemen, I don't know who to thank and leave. Let's thank everybody by where are you for recognition? Okay, yeah. Kakati, President, capacity mu yagendedde ku kibiina kitebe ky'NRM yagenze nga aspirant, presidential aspirant. Candidate, omuntu ayagala okubeera nominated abeere presidential aspirant, yeah, right? Yeah. Nga agenze eri akakiiko k'ebyokulonda with a presumption nti wayinza okuvaayo ne member omulala akola ki ayagala. Candidate kati wulira chairman wa kakiiko k'ebyokulonda bwe yadda amulopera. Taata nkulopera. Naye president ebyo amanyi president Museveni ababalaba namanti abaddiikuula bano be nateeka wano. Naye nze nandibadde musaba ebimu yandibirese n'abyerekereza. Okay. Yes. Mwe muliwa abavuganya Museveni yewe ali mu kweteekateeka ne banne. No, abavuganya, you see kyenjagala kutegeeze. Opposition sife bakulembeze. Abavuganya obukulembeze bwa President Museveni be bannayuganda bennyini. Bannayuganda weebali. Ffe kyaffe kubawa guidance. Kubabula. Na direction na kubalaga bayina kukwata. Njagala kutegeeza mukulu kungu ekitugira kiko. Luli wadde wabagala abatuzanya reverse psychology. Muleko no. No. Tetugenda kukozesa vehicle emu, tetugenda kukozesa formation emu kulumba President Museveni. Mumbole izinga di mukunga di. Tugenda kunga. Kati walabye ebibiina bize byonna biformalizinga. Nsubira ekibiina ekisigaddeyo kiri kimu kyekyange. Kya PFF. Zisirwa PFF. Nange nzija wiiki ejja. Wiiki ejja. Olwokusatu tunagenda okujano. Bijja kuba mbozi ndala. Olwokusatu wiiki ejja. Embozi ejja kuba ndala. Mbozi ejja kuba ndala tunabeerera wano. Oyina ekibiina ky'oleeta. Kyaggwadda. Nze ne bannange kyaggwadda. You bring a new political party. Kyaggwadda. Please look into this camera. Olangirira ku radio for Honorable Munyagwa. When addira wano ku lwokusatu mujja kuba mutegedde ekibiina kwengenda ekirala ekipya mwendi. You're coming up with another party. Ate kigenda kusimbawo candidate kuba president n'ebifo ebirala byonna. Tetugenda kudde kuteeka magi mu kisero kimu. Nja kutegeeza abalowooza nti politics yatandise ejja abatuvuma. What's the name of this party? Oli munamawulire. Why should I break the news? Kaba kulinde ku lwokusatu ga breaking. Badde nkubalira mu PFF. Siri. Badde nkubalira tulizo okwegatta ku DF. Nedda. Oba ku FDC oddeyo. Nedda. Ojjana kibiina kipya. Ku lwokusatu enatuukira ojja kuba tukyabuuza ebyo. Mulimu baani? Ojja balaba. Mwebali ojja kubalaba nga face bulijjo wadde ozimanyi. Kungu ojja kwewuunya. Temukyadda y'okuteeka magi mu kisero kimu. Mbu muwagidde omuntu omu bwe banaababba akalulu agenda awuge. Ebintu bigenda kuddayo kubaawo. Agenda awuge? Muntu akalulu kagwa giregiremu awo musango nkutte mu kooti agujjeyo ngututte mu kooti y'abantu. Amalali nye ne family bagende mu Amerika bakyakali. Tekigenda kusoboka, tebigenda kuddayo kubaawo kungu ebyo tojja kuddayo birabo. Opposition mwebasaba NRM bali mu kuteekateeka. Teri yeebase nno. Nup bali mu kukola. It's okay. DF bali mu kukola. It's okay buli omu akole. FDC ali mu kukola. Ne ecological party ya Muganda Honorable Nsereko nayo wonderful ino okutambula.
PFF tambula buli omu tambula tetugenda kudda mu kuteeka magi mu kiseera eki misero kimu twagala ku stretchinga President Museveni kubanga omulaba akuze want to stretch him abenga okututayiza ku mukaluubiridde ka pressure and cover side zone exactly kungo okimanyi omuntu okuwangula wa president yetaga 50 plus 1%. Yeah. Wakiri bwatulema okuba round esooka tumudenying akali 50 plus 1%. Kati awo tunaamaliriza nga tuddamu akalwa return leg tunaatuula mu room tulabe. Abantu gadde basaba joint opposition candidate kwega tekisoboka wantu tekisoboka amalala mangi kakati obuli abahona liberatifu badduka eno obuli omadduka mu nyumba mwegatire kuki ate kunjagala ntegeza abatulaba nze na joininga struggle eno mu 2000 nyine emyaka 46 naweze emyaka 46 ekitegeeza njimazeemu emyaka 25 more than half of my life mbadde mu kino ekintu tetugenda kuyimiriza bye twatandika nti olwokuba waliwo abali disorganized abayingira ku stage buli omu asigale mu nnyumba ye kyetulina okukola kusigala nga tuwuliziganya mu bintu ebimu nti mu kifo ky'okugamba nti gundi addusa okuwuga agenze bweru gundi agenze kuchakala ne family ye gundi ali ku beach ne family struggle yimirire kale president enyumba emu wenetende walirwa endala zinasigalawo nga zitambuza naye buli mwaso kabere mu mutuba gwe mu maaso ekirwa kyetakisa tusobola okufuna owakasolya ne buli mwaso kabere mu mutuba gwe njagala kugendako wano mu ggwanga lya Rwanda ne DR Congo babadde emabega kawo ngenda kusomeza 27 nalabye abakulembeze aba minister ba foreign affairs wa Rwanda amanyiddwa nga Olivier Nduhungirehe ne munne owerwa wa DR Congo amanyiddwa nga Kaikwamba Seresi Kaikwamba Wagner bwe bati babadde mu ggwanga lya Amerika nga bassa omukono ku ndagaano egendereddwamu okuzza emirembe mu Eastern DR Congo. Simanyi Honorable Munyagwa kikyolowooza ku nsonga eno, at least waliwo okukakana, but for me what is outstanding, I don't know what you think, but key player mu conflict mu DR Congo aba M23, they are nowhere to be seen and they were nowhere to be seen. Emabega kawo omusajja oli gwayogerako wano manyiddwa nga Cornwell Nganga Cornel Nanga Nanga yagamba nti anything regarding us which is done without us it is against us. That is a strong statement. Yali atambuza lunaku sukuma siku bo interest yabwe sinene otalo lwali mu interest 3 mwali mu strategic security ya Rwanda ngegwanga Rwanda ne Uganda nga muli mu interest za America nga muli mu interest za abanyarwanda Congolese of Rwandese not origin but of Rwandese ethnicity. Ebintu bisatu njagala tu addressing ebyo kabisatu. Ekisooka kansoke n'ekyokusatu. Abanyarwanda bali e Congo bayina a right to a homeland. Abafuzi b'amatwale basala boda nga tebagenderedde bantu tribes nga baziyita mu makati. Nga bola bwe tuyina abasamya e Uganda n'abasamya e Kenya. Bayisanga boda mu bantu ne babawula. Families abamu nga n'ennimiro abeera eno nga n'ennimiro ate bagisalidde eri. Kati abanyarwanda bola be Congo mu Nadala mu North Kivu. Ne South Kivu okay. Abanyarwanda bali awe Congo muyita abanyamulenge. Bakongo. Beta bintu nabo bayine wabo. Tebajja kusosolebwa, bajja kunyoinga rights endala ngabakonga bati. Bo era majority marginalize them. Mu you know, mu byenfuna mu byaki don't marginalize them. Bo mukigezaako bajja kwaleetera problem.
I agree with them. Walogo na ulida mpito Munyarwanda. Omanyi bana Uganda obwongo bwawe butegeera butya. Omunna Uganda abatayagala kintu n'omugamba ekyo kyoyogera si ekituufu. Ekituufu kye kino ata ku brandinga kirala. Temunyago Munyarwanda. How can you say that? But nkutegeeza mwe human rights activists. Nkutegeeza though they go back to bagala, wizo kwa toyagala Banyarwanda. That's your problem. Simanyi na to bagala. That's maybe your problem. But bwe baba Banyarwanda nga bali Congo. Na buwe wawe nga guboli Buganda bwali ewamwe. Okay. So abakongo okulowooza nti mwe muna abasuppressing amba meleke emirembe bali no, they will fight back. Waliyo ifesani chekata ye yali ezikirira nakugamba Corneli Nanga press conference ngiro kwanza sekedi soka yagituza Kenya mugwanga lya East Africa sekedi nayomba ne Kenya mazima omulabe nabeera omwe baganda bange ne mutamundeetera wano Kenya naga wayo tuleke sekedi naga mbalete baba yekera mbakwate mbatukwase mbakwase government ya Congo Kenya yaba winyonyi ne bastra yabongera kata abo nabanywanyi ba America kakati kata zena ngamba kata okubeera mu kino ekintu America yeshirimu wakyogera wano in fact kakweka information waliwo omuntu gwe nali nkyogera ko naye ngabo kingami jamu kubulya nga tuli mu break mugamba naye kata wano ezanya role ya America era ne mugamba nekyo kye wagamba nti noyogera ku base za America esinga obunene mu Middle East ndiziri kata kakati nagano chikiza gamba olimba tekisoboka ngataje tagana cha base nenga kanti ekya kata USA mo conflict kati akiraba luvanyuma kimala kuba omuntu no wamanyi nyo ati wangamba kitofu kungo ebintu ebira kwago kyanyimye program yogera ku ebyo kungo ebintu ebyo tubimanyi wali teri ndagano yabadde mu nnaku zinonga nene nga katasi ya brokerin ya America abatalibani lutalo kugala gwerawo kata ceasefire Iran amiri yakubidde gundi Ayatollah amiri wakata Trump gwe yakubira agayogera no musajja yogera no musajja tubimali kati netulamiri namugamba gwe nawe yogera netanyawo bigwera kata chovola obali batta mukuru wa Hamas Ismail Haniya yali abeera kata walaba bamutirake kata Israel yete mulide ko Hamas kata tebaliyo awo okubye kutaka lya America yoina mukubanga afulumi mutaka lya America omukubireyo bidirade ni family ye bwe yamala okufa bakyala be ne baana bayina olubiri ekata boba manyo kulwana America wemanti esigala zawe empuliziganya nawe omusajja oyo kumono yako bilioni bikata bikwana ne Iran jono yako trillions kubanga mu Afghanistan America yinona trillions nya za dollar okulwana ne Iran ojeko government ye Iran wado yaga trillions ana kakati lwaki tomuwa buno bumbi bwabayagala Obama bwera ojukia diri Obama Obama elewa obumbi bwalinga obukadde bwa dollar obumbi bwalinga obumbi nga 7 by every year okuteka mugundi economy yabo no not specifically mu nuclear energy bakole nuclear atali wabyakulwanyisa bafuna amasanyalaze bafune biki nera amiri wakata yagenzo okukiriza Ayatollah kino kimale Iran yakuye mizinge kata walabye katange yanukula atenga kateji ina naye ina kate ine nyonyeza buli nyonya America je ina kateji ina ko kujja ko B2 bombas je bawa Trump yali Trump bagale fuke ya Force 1 abakata bayine F35s bade baje ko nukula Iran umuliro gwa naye bakambya ceasefire nagamba Ayatollah seka mutukubye nembe mali kadi bagire bagire America yokwa Iran billion ya soto kulirire ebyayo nonese za dollar egena jiwa $30 billion $30 billion ye budget ya Uganda 1.5 times eyo mwaka omulamba okulirire ebyayo nonese zitekwa za tusenadda twalabe Iran bwe yakiririzaawo abashia tebakiriza bati twalabe bakubye bwesize kata neze Iraq baade bamaze okusimbula gabasizeyo kati omuliro gwake
kata ne bagamba nera walaba Trump yagende kata yagamba Iran erina okwagala nnyo Amiri ategeza president wa kata bamuyita Amiri anti erina okwagala nnyo Amiri bule tuba tusudde nnyo Amiri atugamba mbireke kata ebe eri ku interest za America ensi eri mu kuva ku mafuta gano ag'ekidomola mu motoka ez'amafuta tudda ku motoka ez'amasanyalaze motoka ezo zikolesa ziba mu lithium batteries. Lithium ekirungi kiva mu birombe ebiwuli ebya cobalt. Government ya Congo yali yakola ensobi biri mu North Kivu na South Kivu. Government ya Congo yali ate reserves za cobalt mu yonna. Congo ina 75% ya cobalt reserves ezensi yonna. Owache kunyoro kitegeera. Nti amafuta ge mugenda okuddamu okukozesa mu kyase ekiddako. Congo ine ebitundu 5 ku buli 100. Ate ebirombe yali yabiwa China. America badde tayinza kukiriza. Yabadde inokozesa be mu 23 bawambe ebirombe ebyo webiri. Nero obamalo North Kivu ne South Kivu daga kali wabewo peace talks. Peace talks America kyasose ebirombe yabitutte. Byagenze. Kakati interest yokusatu ya Rwanda, security ya Rwanda ne Uganda. Echo Rwanda yaiteko yafinye guarantees. Nti M23 nchemanyi bagenda kubateeka mu majege gwanga nenga region bajja kumaliza bakoze bajifude semi autonomous. Nga bola batang Zanzibar ne Tanganyika bwe zakola Tanzania. Vice President Zanzibar yabera Vice President one president I'm sorry but boba Vice President wa Tanzania yawamu ava Zanzibar. Chovola bono mukyala we Zanzibar. Boyajo kubera vice wa Magufuli. Ono gonde Samia Suluhu Hassan. Yes, we Zanzibar. We Zanzibar. Vice President aina kuva mbizinge ebyo Zanzibar ne Pemba. Kati sano Vice President avawa. Kati vesa wazino. Ono ngendo java ku eri kati Vice President ava ku mainland. Newe kinachuka oli oweri kwangu eri taswa kwangula kaluka ono nera okisancho kinagwa koja kujowa mainland kubanga bebanji ne Vice President ajja kuveri nenkola ira North Kivu ne South Kivu kijja kufuka a semi autonomous region. I mean okay, whatever you may call it. You predict that? I predict that. Kakati problem weri eri Ituli. Ituli province ya Ituli. Ya Ituli. Wano wetandikira province ya Ituli wano wansinsi. Awe Butembo oyambuke ne Arua anti Ituli kati yambuke na Arua. North Kivu jawo ne wa okirire. Ituli erabika e bordaringa ne Kasese. Ye ine ekizibu. Yo kugitereza tesi y'Abanyarwanda. Aya bakonjo. Bana bakonjo abali wafe neri. Abakonjo mu Uganda bawira abakonjo mu Uganda balinga kadde kamu. Na across the border wali okadde 8. Abanande. Abanande. Egwanga lya Abanande Kongo. Bebakonjo bawano. N'olimi boogera Nera beita Banyayira. Oba uli akye bayitanga Yira Republic. Bali bagotandika Yira Republic. Kakati ate ekyo ina kikola na mumbeere omusinga wa Rwenzururu. Alieno mu Uganda. Nakyo na Africa semi autonomous state ya Congo. Ne mchikoze no musinga wa Rwenzururu. Ojege ngulaga interest ziri yawo. Abakonja abo bonna buli amatikira bagabaawo. Agomusinga. Bonna bajja. Eri waliyo wa chief bonna bajjeno ne mtena bichi. Ojo chazo mukonjo wano. Omubuze nti wamma na uli abayimba akayimba kano agamba tere ya mabure mariba aibojo ya mabure mariba mugambe buli mingi yako kaja kwanukula kagamba katya ya matere ya mabure mariba aibojo ya mabure mariba bojo nche mpulira muchoka mu lukonjo nti yabulide emaliba walwe okechalo bachita maliba Mali bakisangi bwa abakonjo bakiriza nnyo mudogo batya eddogo sikulikiriza mu nsonyiwe ne batya eddogo neera mu bakonjo omusawo omuganda ow'amaanyi omusawo w'ekinnansi ow'amaanyi abawa kitiibwa nnyo waliyo bakoko
nga wamanyi nnyo kati bagambe waliyo omulala ali ejirita ali bundi bujo yemmera ali ejirita ali bundi bujo Mwimbira kayimba kajja kwesika kuviire kitegeeza kyo oluyimba loyimbye ngibalo bya wanga ndio mwana bulide maliba babulirawo babulirangawo abantu kakati ekyo kifo kya buwangwa ekyabakonja bali e Congo nera bajja ne balamage maliba ne bagamba nti emizimu gyasenguka e maliba jadda ku boda ya Uganda ne Congo empondwe wali ekyaleyo mu nsozi empondwe ntimanyi ne wali ensozi eyo nti emizimu gye jadda kati abakonjo be Congo ebifo bya ebyobuwangwa biri Uganda Nero omusinga wa Rwenzururu afugira Uganda bamulaba ngaki nga kabaka wawe bye nnono nonera baba somero we wimba burem changa luleba changa luleba matere ya mabure maliba ibojo ya mabure tugende mpolo ndukanyo njagalana ya matere ya mariba manya mabure maliba ibojo bowe batyo bwalo kibaita stronghold kya kugambi Museveni azze uwo gwe stronghold wo Buganda kubulu bofuna ebitano kyagulanyi Museveni afunako bisatu gwe wembalala okoze otya stronghold ye bwe bakikola nemwe namuli wano mulwanira bufo nola bolinga gamba munyagwa temwagala tutuke ku enchuka kikono gitukirako Buganda wokka Jebye nakasozi budonre bo munyagwa olambise bulungi ensonga kale singojja mu DP ne tukuwa card jebye nawe baba ayogera otegende context mwayogeredde botubanya nti namwe mwaba efe twawangulwanga twayisanga tutyo woko tuwaka yaberewo Sekabembe yali azze Kampala tebyalinga bino Sekabembe naye inanga okuwuliriza omuntu paying attention towuliza message okabona ne context kiba kikulu nnyo tumaliriza mbasibudde naye kungundowooza nze mbadde nja kusaba next time abantu abamasimbo bosookesa tubasookesengawo eddakiika zaffe ezisooka tuba tuwogera tugenda tubimulunguliramu banaye tweyanziza bali kutuwuliriza ndo munyago tukweza kadde kotuwa buli lwakusatu okwongera okutangaza eggwanga n'okunyumyako ne bannayuganda radio 4 radio yammwe mwebale kugiwuliriza na kujagala ekyo kye bayita ensonsoze era ffe twongera kukakasa na kujjukiza nti ng'oggyeko biro byonna wonna wooli naye n'omuziki tugusonsera obuteddiza